Tina setekera ddogo. Kona otukoze bubi. Industry erimu eddogo. Olwo omusajja muyimbi wa kadonka mate oba nakoze ensobi akayimba kano ne kayita mu backisiro aga side eyo. Omusajja oli ayimba bulungi. Era bw'omusanga ono nga nyimbira ng'ayimba bannange abatuuze ba kuno mwebale nnyo okujja ayina kaloboozi nga kalungi. Bw'omukwasa microphone okugula backstage okugula okumu ne kubeera wansi okulala ne kulinnyako ku stage katono ng'atandika bannange ng'alaani mukunanange kyutika ye bamusindikira amayembe bye yali ayogera ewa Pastor Kayanja. Bamusindikira amayembe lwakuba waliwo by'atayogera. Amayembe ne gasaasaanya empitambi mu nju yonna. Mu masowaani, mu bikopo eyo, mu mabaafu. Gaalidde nnyo. Ganyiga. Naye togenda mu ggulu. Mu ggulu? Naye toyanza genda kubaala mu ggulu nga ndiyonze kandi awo nga abantu baba baliwa. SB4 MEDIA tuguse ensonga kwoli muzzukulu wa Kabajja omugeyi yakubuuzaako olunaku lwa leero interview eno oba programu eno yanjawulo kuba omuntu gwenkyazizza namwegomba nga nkyali muto ng'aweereza ku radio ne tuuka na interviewingako ko naye ntutteyo mukyala wange ku interview naye nampako ka interview nga musajja mukambwe nnyo ndudde nga mwegomba byakola naye sawe eno nze muliko kubanga okyali muto bawe nga nkyali muto nga nkuwulira jjajja wange yakuwulirizanga nnyo by the way ekiro tegeza wakamera amanyi jjajja wange yakuwulirizanga nnyo ngagamba naye muvubuka oyo negomba okumulabako era mbadde nkusaba jjajja wange baba aweza emyaka 58 kuba kyali mwana muto jjajja wange aweza emyaka 58 njagala nkutwale ku birthday. Kati jjajjawo kimanyi nange abajjajja wange ko kati goli kojja wange abengi yenze bebanza njagala nkusaba nkutwale mugaye jjajja omwana gwawuliza ku CBS yo yakula dda. Anyway nkwaniriza ate nate naye nga nyongera okujukiza bannaffe aba Mpombo restaurant wali eddeira Mpombo restaurant wali eddeira ku kizimbe kya Montreal Hotel. Bakwata ebintu bya Uganda, emmere ya Uganda, African local food. Akina matoke, muwogo, lumonde, enva bijanjalo, nyama kwegamba gwe nawe nanga oli Dubai awo. Osano yitireyo. Restaurant nungi nnyo, kifo kigazi, gwengo na ka birthday party oba lukuŋŋaana osobola okuyitirawo ko bakuwa ekifo kya bwereere n'oyita banno bakyalibo ne mukuŋŋaanirawo. Ate n'ebyokulya nga bibiri kajuisi ka wano bakukamirira akacungwa akatunda kwegamba n'onywa n'otuuka wali kwegamba era maaka njagala we mbanzizeyo ke Dubai ngende naawe wali ogenzeeyo. Dubai nali wagenda na mwaka guwedde nali ngina jembi ennyina okukolayo. Naye COVID ne kireetamu obuzi nenga ate kati bwali babi nnyo eyo nga obulwadde bungi nenga kaninde naye era anytime now era mbadde nkusa nti oba nga ofunye chance egendayo ngenda kusoma ennamba eno oba nga ofunye chance egendayo muganda wange yitirako ku Mpombo restaurant. Mpombo restaurant SB4 gwe kasita otuuka wali kamala namba ya Asani omanyi omusajja wange namugamba Asani yafuuka muganda wange. Yafuuka muganda wange. Wewe nawe naali eyo osobola okuba ku ssimu eno eri +971 55 83 28 077. Mr. Hassan The Rocks sajjo yaddira ekintu kya wano Uganda tebona mmanejjera n'akitwala Dubai. Amatooke gyegali ejjuuni lumonde muwogo balina ekyennyanja balina fish era ajati by the way otuukayo buuza ajati mugabe ajati njagala ku fish gye ku SB4. Ajati yoli wa film yali akola interview ku bantu nina gonna kulaba oyayani ate enamba ye wagisigaza olakaola akali kakola mu restaurant omu akagama kagala nawe yate kukolako interview amita Nyondo Rosette kati ogalina enamba yawe Nyondo Rosette nene namba ye by the way aina channel bagita Nyondo Media yatandise okukola waka omulungi era bulijjo mufuba kunya Rosette sisi
kola ekyokola essaawa zino era genda ku channel ya Nyondo Media osubscribinge mugange gwali eyo. Alinaye nina tips zenjalo muwa kati osokumpe namba ye tips Nyondo Media nzikiriza mpe Dikteta Maka enamba lewa naye ene tukwaniriza muganda wange kale muganda wange abalabi be SB4 media mwebali kubeerayo ate webali nawe kugusa nsonga ndabyeko ebintu byokola ndoza nze ekimpa amaanyi kulaba bavubuka bato nga bavuddeyo okulwana okutusa eddoboozi ly'abantu girina okutuuka n'okubayambako okutuukiriza ebirooto byabwe ndowooza otambuli wanjiga nnyo mbadde nsaba osooka ojjako nkofiira kati abantu bakwetegereze oyagala nkofiira byonna nanka wano tuli seefu tuliwo ffekka ntiddemu yoyo kasooka tumirako bannaffe abali e Boston abali e UK abali e London by the way basinga kumanya ennyo wano mu Uganda tuyinza oba tukumanyi n'abantu beeyo bakutegeera muganda wange obeera ku show oyo bokkabakabe bakuba amasi bawagize nnyo bawagira nnyo ebintu ebyakwatako ate bw'okola ekyo kye baagala kuba waliwo ebintu bye batafuna kuva eno kati okola ekyo kye baagala of course baba balina okuwuliriza n'okubufollowinga obale kukolera ggwanga mwebale kusiima tugezaako naye nno nze ndowooza ate eggwanga nze nina okulyebaza okumpa omukisa oddiweereza oyanjulira omuntu wali eyo atulaba ku SB4 media bampita Dikteta Mark ndi munnamawulire nkola ku radio ya Ssaabasajja 89.2 88.8 nakola TV n'engikoowa nakola ku TV n'enkoowa n'ebirala bingi ndi mulimi ni mulimi omukukutivu ate era omulunzi lwaki mpa nsazeeko sitakola interview nga nsazeeko akagatto kano zoko kalage botiki tonagiwa biga akagatto kano mukulu wange ambassador wange Dubai omukulu Mr. Michael Mukalazi yakanjiwamu n'akasaati kano era n'akapale wonna yabirese lumu yabimpa dda nga nnoonya wano wamala nga nnoonya nti nkambala ddi era Mr. nkulabe nenga SB4 Mr. Mukalazi Michael neyanzizayo n'ambasada wange Dubai era ye omulimu gwe yakugukamu kutwala abaana kalabye nakakosi kabi munnaye Mr. Mukalazi ye omulimu gwe tubawadde simu ye nabo bakisusa tata engera giba by the way kuba omulimu gwe osinga okukugamu kufunira abaana emirimu naddala mu Dubai omwo asobola okutwala oba gwe ng'oli Dubai bikucyankalanyeeko onkubira kasimu nabeera ng'atereeza ate ku nsonga zo naye nga gwayagala okugenda e Dubai okufuna emirimu yakufunira omulimu nga sigwa mu kiyumba ebiyumba byabeera nabyo by'abazungu nga yakuwa akufunira omulimu gw'omwebaza luvannyuma era akikwasaganya mpola mpola ate nga musajja mwesigwa ndowooza ekyo bannayuganda kyetwetaaga buli omu kukwatako munne yakituufu kambawe enamba yo nayo kanginonyeeko enamba ya Mr. Mukalazi eri +971 56 33 35 367 era nga ku screen awo ogiraba ajja kukwasaganya impola mpola. Ndino mukulu Dikteta Mark okuva ku CBS FM sajjo na program ey'ekire bagiyita sokoleke banayi program tusulewo ngenda jijukira program eyo naye nga by the way ewulirizibwa nnyo yo mu programs zitasinza okuwulirizibwa era ye mu programs ezijjayo abayimbi okubaleeta ku map olabe ezokusabali bakabejja ne baleeta abayimbi tebakyebakaba najjako ku program awo nze just okubuuza nsala mukulu wa Lukagga bannanga akwagala meya nengamba yiji omukulu naffe omanyi
bw'obanga olina ky'ozimba ate olina okufuna abantu abakuwa omukisa n'okukkirizamu okubaako okukituusa nga naawe okozesa platform ye ate naawe okutuusaako ebyo. So omwami Walugagga y'omu ku abo abawagidde ennyo n'okulaba nga akuwa amagezi wano na wano ne Samisa Kisema program abaliko understand abaliko program eyo Okay, mutusonyiwe muko katini wali akasana umalu yagenze natutega manyi umalu jetukoma okuba badduga batutega akasana twedimire tugamba tuveewo obulambulira CBS liti CBS nungi newankubadde nga tufunyemu okusomozebwa kw'ekirwadde kino ekya COVID-19 bannaffe abamu mumanyi kikuluma ng'olaba banna abamu tokyabalaba temukyasobola ku network nga bwe mwakolagana nga luli temukyasobola kubeerako wamu nga mukuŋŋaanye kuba kaakati amala okukola yavaawo n'ocreatinga space abalala nabo ne bakola ki ne bajja olw'ekirwadde kino. So naye ng'ebisigadde emirimu tutambuza bitambula. Kyali wange yalaga wa Alexander Lujja mulokole pastor ali mu America akwata mpola bamuyitanga pastor ali mu America ali Boston eyo jakakalabiza kati emirimu todawo n'omusubwamu. Of course you miss him. Waliwo ebintu byemwa kati Lujja ye muntu gwe nalina twakwatagana naye bwenjogera kino amanyi bwenjogera kino abaama abategedde kyayina okuzza nange bwayogera kiri nentegera kyayagala response kyayagala mudde kaganga mu mwali mukwatagana kati kyali kyangu nnyo ekyokukola ebintu nebitambula bulungi. Era times otuuka n'ogaba kyali wange singa abadde naye ate yali alina okunoonya ekisingako greener pastures yali alina okunoonya ku bisubi ebyakiragala alasokwalabe bwatereeza omuwuliza twogera we talk almost every day buli luna akati musawo onotera okugenda nkyali nammwe nnyo musawo nkozese nga nkyaliwo ono wewaffe South Africa eno oba Nancy abantu abaseka bayi Nancy alina kuba mukazi naye Nancy South Africa basango mati musawo sibe South Africa naye nga ali bulungi akola ali bulungi. Okay, namukwano gwange yampereza message nga nti nonyeze ku Dikteta Maka munonyeko kwegamba ayinza okwakoyo kuba ennyimba z'abayimbi nagana naye kayimbeyo era mukwano gwange oyo nerinya yanganyo dyogera naye tali wana ali USA yangambye Maka mukwano gwange nnyo naye wategedde nti yayimbye ne mugambo wayi nategedde nti yayimbye nakayimba nkalina naka mutunoonyezeeko atubulire ku lwaki obuvumu yabujjeewa yanyize yazimbye mutima kiki ekyamutuuseeko nayamba nja kumunoonya kati muganda wange wanganya okwogera erinnya naye Maka wuno mulina Albert soko nzanyire kayimba ka Maka tukalabeko then tukomewo tubayemu n'omukulu Dikteta Maka. Lino sidda lundi bwenti lwambeera ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuze ulire embeera tetulina yamba lwambeera ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuze ulire embeera eno bampita Dikteta Maka sekulaba wano nina abateeka kimbuze kye banaalya enkya kyokka nandiro lyakyabanja omukyala n'atera okuzaala oda baasigaana simanyiwe namutambuza nze naye gye mbadde nzija omusaala batugobyeyo lockdown etusuuza omutabani abadde atera okutaasa bamutwala dda ekitali eyo bannange sirayamba Uganda wabe wayamba tuli bubina yati twekume tetugenda nambeera twekume tuli lolo kino kiri gwera lino sidda lundi bwenti lwambeera ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuze
mbeera tetulina yamba lwa mbeera leero kusaba omunti ndi bwe kiba mbeera akakawunga muganaabe lwa mbeera akawunga kanguze wulire embeera eno bannayuganda bannange nze abadde ng'agamba alina yamba talina kuba tetulina yamba nze yali anyirira ku mulembe naggwako bannange wulire embeera oweewanga omulimu gwaggwawo nze taata nze maameka obusajja bwantamya kafyu baaba tebuŋŋanya kukuula yadde sekuula bannakedde ku makya baaba ne sinnakuula yadde abaana baagalako kulya mu kyalo basabye n'ekyokulya waliwo masiki ne santayisa batayina atera okugwa eddalu tuli bubi naye ate twekuume tetugenda na mbeera twekuume luli lwolwo kino kiri kwera lino sidda lundi bwe nti lwa mbeera leero kusaba omunti ndi bwe nti lwa mbeera agakawunga muganaabe lwa mbeera akawunga kanguze wulire embeera tetulina yamba lwa mbeera leero kusaba omunti ndi bwe nti lwa mbeera agakawunga muganaabe lwa mbeera akawunga kanguze wulire embeera eno ennaku enno mambula okukaaba olaba wano nina abateeka kimbuze kye banaalya enkya kyokka ne landiroodi akyabanja omukyala n'atera okuzaala oda baasigaana simanyiwe n'amutambuza nze negye mbadde nzija omusaala batugobyeyo lockdown etuzuuza bannange sinayamba Uganda wabe wayamba tuli bubi naye ate twekuume tetugenda na mbeera twekuume luli lwolwo kino kiri kwera. Okay, ndowooza akayimba oketegereza bulungi. Omukulu yakayimba wuuno oba yakayimbye wuuno bulijjo tumuwira buwulizi. Bulijjo mwebuuza Dikteta maka yaani. Manyi abakozi ba ku radio kirungi okukola ku radio. So okubeera n'okola emyaka 10 nga weekwese feesi ogitadda ogirana mu kinu. naye ku TV muganda wange. Buli nnaku olina okwogera boutique. Yo, big up on yourself, smile designers. Yeah, I like that freedom radio gyekuwa. Bw'ogikozesa obulungi ekuyamba. Osobola okubeerayo nga abasajja bebuzabuza naye gayi afaanana atya ng'ali ku muzindaalo. Afaanana atya ng'ali mu kwogera ekigambo ekyo. Ekitabeerawo okwewunya okwo tekubeerawo nnyo ku TV. Ku TV nti buli kyokola okikolera mu maaso g'abantu. Ne ku birivu ayitayokko. Wakulengera nakoowa TV. Ebyo ebimu ku byankoya TV. Omala n'ojjako ku BBS Telefina. Ne Jackstown. Nasooka ku record. Nasooka record TV. Nenzija ne ku gundi ne ku Delta 7 naliyokko. Osimanyi obujjukire ennaku ezo. Tabadde TV. Katono. Nenda ku Believe nenvaayo ye bwe nava ku Believe nadda. Nakolako ne kusanyuka. Jagwe. Ngoyitamu buyisi. TV ne mpulya nga njikoyi. Sasa niwe nkwiza ne jangu ku SB4 nkuwo omwe mtosola. Abo ino kuba ina sere nyingi nnyo ate nga nze piddi. Kyogaba TV tezisasola kyako gobayo. TV zine ebizibu byazo. Bakola TV tugenda ne tugwambira oto byabwe n'ebigenderwa byabwe nga tetubimanyi. So gwe no getting a disappointment naye nga lyoli atuukiriza kirooto kye yalina bye byakola bye yapulani naga ku mwaka kuti ndikola TV era ng'ekola kino kitali nnyo ku radios newe nkwadde ng'omusaala radios zisinga sigwego guwandi agambye nti gulina okuba nkufunika naye at least si kibi nnyo radio. Okay, tujja kubanga tumanya bulungi ebinkwatako mpolampola tuyitiddeyo buyitirizi tuva mu kayimba abasinga bagamba nti tekisoboka Dikteta okuyimba. Kisoboka kitya? Mbu abamu bagamba nti waliwo yakuyimbidde. Buli alina eddoboozi ayi. Tuwe mu kapera muganda wange. Sokoleke nga sinakuwa kapera. Even kiri kyoyogeddeko nti waliwo yanyimbidde. Nze nasooka kuba muyimbi nga sinaba mu amawulire. Nasooka kuba muyimbi. Nakuba oluyimba lwange olusooka mu 2009. Oli mu bandi ki? Sisi tewetaaga bandi okuyimba.
I was nalina mukwano gwange bamuyita Genon. Yeita Jude Gareth kati ku Facebook. Musajja kati wavanza naye alina byakola ebibi akolera UN. So nitutandika okuyimba 29. Era Muli naye nga tuli baddest duo. Baddest. So akola ennyimba 3 twakolera nga tukola ate ne ba biggest producers because twakola ne Chiwu Henry Chiwu ennyimba 2 mu Grace Records oyeranga Grace Nachimera the Cute Kayes the Julianas sajja wandongo nnyo then netukolako ne wa Bless Touch nga Charlie wa Fande Megadi so nyimba 3 netumala kati buli omuntu agenda ambibye nga batutawanyoza nnyo obuyimba bagamba kiko obuyimba bamwe bwale ni binnyo kyokka nga basiba kaza nako zino bamuyita sirindiyo bakuba sirindiyo omwembanga basirindiyo akuba sirindiyo amuyita sirindiyo buba bukuba buga kati akaffe kabadde ki Karen Binga bukyaliyo obuyimba nje buli naye nkatuna nenga batwali otwache tulia waina video na video je nesaji kuwa sokoleke uko ku YouTube je buli ya buli wobanga oli munonyozo olobula na bukweka no by the way walokozanga manya ki sikyosanga ko kuva kusobera ngani Dikteta man kwanza muno bali bamuyita Genon alongside Dikteta man ngatuli the baddest dynamic duo. So that's olugendo lwange je lutandikira kati nga sinayingira wentuka nengamba ready eno ate solo kunyamba ntina nga ndaba ba coming banji babona ndio sobola ndi mu lugendo lwange nkolagana nnyo n'abaana abatandika sanda bamwa omulamu nga ndaba obona nnyo toyina jojja ssente kyokka oli azi kusaba okkuba oluyimba nenga kati ogenda muntu agenda kubeera wati nga kasooke nyingire wano nyingira radio ntandika ne waliwo Ericom yalina DJ Ericom yana radio nga bagita ugandanradio.com nga ya internet ntandikire eyo nga nkola evening drive nkola ne sports sengola kati nentandikire eyo kubanga neteekateeka kati ngenda okukola kati kyovola following ye Bulaaya nga jinnino okusinga wano si teri amanyi nti nkola ne ku radio ninga Bulaaya eyo ntwina abantu baffe abawuliriza ngera banyumirwa kale nga ekintu kino kyengolerwa kisikireeta ku FM nojja n'osaba ya nsooka nkubira omusajja omuyita Ahmed Bogere Masembe Suubi Namirembe ya Ahmed Bogere Masembe namukwano wange gwe najja naye awo mukulu n'awuliriza demo ojja omanyi kati olugezigezi lwa demo zokoleteyo ku demo ndeeta demo agenda ogiwulirizaamu ng'awulira alina kwasobola otandikira era kuba yaŋŋamba bigambo ayinza okuba yeyabyerabira naye nze byansigala nnyo mu bwongo yaŋŋamba gwe ngenda kwekwatirako naŋŋamba ngenda kwekwatirako era ku olwo nentandika okujja nga nkola voice training voice nga ngokola ozjano voice nga n'ogenda n'okola no voice nga n'ogenda okutegeera naawe okwezuula wawo olina okukola butya bw'olina okuwanga owulikika wawo olina okutunula nampa n'omukiza n'enkolako naye musajja gwe nabeeranga ewaka eyo nga mwegomba mpulira Ahmed Bogere Masembe evening cruise ng'akola ka sports akak'omulembe omusajja yali ankolera ka sports akakabi kwenjigira ebintu byenkola ebisinga ne sports eyo enkola ya sports Ahmed Bogere Masembe teyakusasula ya kale ziyo kusasula tabyagala nnyo simubanja simulangako wafaanana muwira buwulizi naye waliwo ninako story eje bali bampadde omumukuba wakola bulungi obutakuba bosi ngamba nedda manyi by the way aliwo omuntu omukyali wange yankubako story naye nengamba nze sijja kukuba ezimba yasatulula naye anyway nengamba mukulu ono simumanyi muwulira buwulizi ne omuntu yali andetedde story eyo ne muntu zanga tumanyi sibweti nebweti tukole bwetu tukireke wakola bulungi nnyo era bwe tuvaano nzijukiza nina omutwalo gwo kuba ya mukama bambi yakola kyamaanyi ate sinze nzekka the Kaimas of Wadembe
Sula Buyondo, Alexander Lujja bonna, selekta William oyo gwe mulaba, twali bangi Kazibwe Bashir, ni omulala bangi, omukulu Sempala Robert owa HRJ, n'abalala bangi. Gamenanga nkwateko. Ayina abantu bangi beyayo. Bangi ne besitasobola kwogera kati. Bangi. So, omusajja oyo kati yantandika olugendo lw'amawulire nga maze okubeera disappointed eri mu music. Nenga kati let me focus here. Nkole bino. Era we na focusinga nenkolayo kati n'otuuka nga olina n'okuddayo yongereko somemu katono yongereko ku bye wali olina n'okwetegekera kino ky'olimu. Then omukisa gwa CBS we gujjira nengugurabinga n'emikono ebiri n'ogiyingira twabeerangayo mu kyalo nga bagamba kisooka kukola ku CBS n'okuba nga oli mukadde. Lava naffe twakiwulira kasana wira nti oli muvubuka okujja okukolako ng'oli muvubuka newunya nga bana abaana tubeera nabye neŋŋamba nti mu kyalo ewaabwe bayinza obbayo akayumba kano akeetooloovu ng'atoolako ez'ekika byogerwa olina okuba nga olinayo gw'omanyi. CBS inayo gwe mmanyi sinayo yadde mukwano gwa taata yadde mukwano gwa maama. I'm there olwa ndoza kwagala kwa Katonda nabye nsobola kukola nansobola kukola kakati nakuwuliriza bakusenga nti wali omusajja nga ye mukamaawo. You need to listen to ekintu kyagambye tokola kineno togendayo wano kola wooti ebisigadde ne byekola. Era gye neegomba gye nali neegomba zokati mpira nenga gye nali neegomba radio zaali nga bbiri naye nga eyo wennyini oli CEO kale tukyakusobola. Gye nali nsinga nnyo omukulu yali Abe Mukiibi akyali muto nga muwulira nga mpulira combination yaabwe eyo kumaca kalisolisi eyo banange ng'enkuba naye Mukama n'amumpa ate kuddeyo naafuuka he's a good guy, a disciplinarian. Ayagala nnyo bintu buli kimu kibeere nga bw'akigambye. Bw'okola ebibye byakugambye toyina buzibu naye. Mukreditinga Mr. Abe naye ekirabo kye Katonda asooka nterezeemu naye ekirabo kye ye musajja nakolanga emisango nga maye kunangobye najja natuna bwatyo noganzi natambula nageno naye ategeera abantu musajja kwegamba I think buli muntu yali ekutaze okukolako ne Mr. Abe Mukiibi akuteeka mu layini bulungi olina okubeera kaseera n'ogamba n'omanya omusajja ngana okukola kino kati ekyo kankireke naye bw'obeera n'omuntu nga yekkiriranye leero kankikole tajja ebigambo bingi tayogera nnyo era osobola okumala emyezi 3 nga tomufunyeemu kigambo. Mr. Abe Mukiibi kutumiddeko nnyo bosi wange Amase banga nga lyameke meka ku CBS njiyingira 2016 gwali mwezi nga gwakutaana paka kati ngokuba music gye natandikira era ndoza wennyina nnyo neewalala nsobola because ngeza neewalala ndoza obadde ojjowulira neewalala gye mbadde njango naye buli omu wabaawo nekyosinga okukola ku kinne waakyo so kati awo nange wensinga obwo kwa ebbanga lyonna nali maze neetegekera. Okay, wajjeewo nogamba nti akanzireyo okukima begeeri ebbanga lyamaze ku CBS wajja ngoze ofuna luwenda nogamba nti kasita mmala okukituusaayo nange nzire mu music nga kubanga music wange yeka nsaze yanna mu music ate nsaze mu music just obeeraawo gubanga muzimu. SB4 nawe oli awo kati kizibu okuta microphone eno nate obwa DJ ebyo nabyo DJing kati omukola mu ngeri endala okola DJing mu ngeri endala kizibu ojja kwetoola wenna era business gyonakola era ojja kukola zetoloolerawo ng'ogyeko okulunda gundi nakola ninayo project etambula era kitandika butandisi era kuva buto nga kyekirooto kyange ate nagenda okuwakisa omukyala naye nga kyekirooto kye nga tulina okukikuŋŋaanya tukizimbe. Saakuyozaayoza kuwasa mukyala ng'ogyeko officially esaakuyozaayoza kulika muganda naye tulinayo emikola emirala mu maaso sooka okulike guno gukulike nagumala man eateth where he worketh.
Ky'omuntu akola ku wolotali mu wakatuli kitugamba akola ku wolotali kuolya. Wakubye Kuyimba kano kanyumidde nnyo era NG Films nakuwa ka video akalungi mba lutambudde. Twaladikidde ffe ng'abayimbi ffe kale nga ffe baba nga mkyala wange muyimbi. Mwe baba b'abayimbi. Kale nze ngomu ku baba abayimbi mkyala wange muyimbi neraliikiridde. Tuyinza okujjawo okuleetera Kuyimba nga atako kakasinga obulungi ogenda okukazanya nti kale ku standard. Twafunyemu okutya. Oluyimba olwoza lwa ddakiika mmeka? Luba lwa ddakiika standard. 3. Program gyenkola ya ssaawa 5. Kyogaa ngenda kuba oluyimba lumu essaawa 5. Nina DJ omu gwe mmanyi wawana e Uganda era kyali wange. Abayimbi bazinga bamuyimbira ennyimba n'afishalinga ngamba kitabateezo kolabo. Yabona tanazi kuba nyimba nga 5 kuggwayo muganda wange. We Masaka. Semanyi. Well, nze program enza n'okugwako ng'ate sikubye oluyimba lwa. Because nina abalala abasobola okukola ki? Okuyambako ne batambuza. Okukubanga ku blowing your own trumpet. Okwekuutira akadingidi. Leka abalala bakole ki? Bakiwulire nga siggo kyeyogeredde nti oli wakabi SB4 oli wakabi oleme kweyogera nti mwana nze ndi SB4 ndi wakabi leka abalala bakyogere. So mikwano gyange bangi mu media abasobola okukuyambako okulukuba kati nze nange nenkoze tutenga ku balala kuba naye nina mikwano gyange ate nga oluyimba lwe wemmala wiki nga siruwulidde mpulira bubi mwebali nga bangi. Meya tumiddeko nnyo. Oyo meya mukwano gwange. Meya mukwano gwange. Abalukaga ye musajja asobola obutalya mmere n'ayagala olye. Yenga nkuwadde example nti nga tayinaamu zibamala babiri. N'agamba ono kaalyenze nja kweyiye anaawulira atya nti meya atalemeddwa omugulira ekyemisana. So ye musajja oyo musajja abeereddewo abantu bangi. N'omukulu David Lutalo naye nkutumiddeko nnyo. Ya oyo naye musajja wa mutima mulungi. Misa kisa. Sa oyo saate kati atenze menta wange inewe nti omusajja atuula teyekwenya. Atuula nagamu kyali wano wakozeemu bubi. Mwenako obujulizi by the way sir. Nga ntandika okukola ku TV naye na program bagitanga night kavuyo. Kati nga noonya omutweze nti goyina empalana kwani kuumalu na nkunoonya nenkukyaza n'omuwalabula nze sivuma. Kati nkyazaako omukulu bale bamutajjajja Loni mumanyi bulungi jjajja Loni mukyala wa nnyaffe neripata manya baawe kati mwana nayiwa bwino kati sa nali mutabani we bayita kubada yatakyajjukira nampiza ku kalenda awo nantuza nangamba Sebunya programu yo nnungi njiraba naye kola booti ne booti saakiddamu paka kati era bwe bamusanga nga massa omumanja naye takyajjukira naye yanteeka mu mikono emituufu nensanga ate ne mukulu Mr. Semeyi yali bosi wange nensanga Luyima yali bosi wange kugamba ne banguluminga paka kati ebigere bino naye nga sa naye mutumiddeko abantu bonna abakuyamba bombi bangi so bamalayo by the way so bamalayo kuba n'omuntu yakuwanga night naye mwogere kuba naye nkutumiddeko bamitama bonna mbatumidde abanyambye mu lugendo bangi naye ampanga akapaint gendo oyambale njali wange izepya ku mini price nengenda yali atunda bw'abakazi kamugamba kampe katete ovudde wala Yesu nanga kampe katete kanyinampa ate obonye nenumba TV olugendo luwanvu tubonye okay maka nosalawo okweyimbira ya nabaddawo nga bwomanyi kintu kyali kikubadde nkutegeeza nti nze nasooka kuyimba nga sinajja eno musaidi eno sinakrosinga kujja saidi naye tekikuvaamu kiri tobe tewabeerawo muntu akusangudde memory card nti tojja kuddamu kujjukira byayita era nga buli wulira akayimba akalungi nze buli wempulira akayimba akalungi omuntu nga akubira akayimba akalungi mmera olutiko simanyi oba kirina omulala gwe kituukako nze mmera olutiko nindawo nga omwana akubye endongo n'owulira nga katuddewo bulungi n'owulira ng'omeze olutiko
Waliwo akayimba ka papa kwate yakapako. I'm losing you, yeah. Oyimba kwa akayimba ka ndikusasula ki aka Chris Evans. Akayimba ka Luna. Akasale. Waliwo akayimba ka Bernard Munyugwa. Mama. Kambe nawe. Nyimba nyingi nnyo nga okawuliriza bw'otyo n'owiranga vile zikuvudde omutwe n'omera bw'otyo. Kati oli music lover and consumer. Waliwo omuntu ng'awulira buwulizi music tawuliriza. Awulira buwulizi n'aleka awo. Kati oba owuliriza waliwo endongo weekutuuka n'ekwata n'ebaako akatundu kwekwata. Gano nabo meze oluti. Kati nze mba ndi awo nga ngamba olunaku luliba olwo. Nga siri mu rush nti ndi mu bwangu kuba singa nali mbwangu myaka gyonna singa nakikola dda naye natuuka ne ngamba let me give it a try mbuuza okomawo otya kinyegenyege kikwata kitya kazibwe kapo y'omu ku mikwano gyange nnyo ate nno mukwano gwange nnyo naye alinga papa naye muntu akugamba nti musajja olikyali wange naye wano wakoze ensobi ne weesootinga ne weetereeza oba naga kati wano kola boti be bantu nze benneebuuzaako bantu n'otuuka n'ogenda kati abantu nga kapo Submisa Semakula Mwami Moses Matovu be bantu bengenda no Mwami Moses Matovu yenvuga nengendayo n'ekibuli owa Frigo Band n'otuula n'osooka owuliriza ebigambo n'osooka owuliriza byakugamba kuba anyumya naawe oyogera ebigambo kanoma n'omubuuza n'ekikyo era n'addamu n'anyumya ogenda okuvaawo ng'opiikinze noga kati wanongire bwenti ne wano bwenti abantu benze bempa obudde ne twogera so mba ntudde ne kazibwe kapo nga ngamba waliwo omwana ampeereza akayimba wano ayagala bakagula nenga akayimba ki kuba nze mba mpanye ennyimba nempa abagula kuba abayimbi akwesiga nti bw'omuwa oluyimba ky'oluwuliddemu kiyinza omuyamba okukola kutambula kati ntundira nnyo abantu ennyimba kati omwana ampeereza akayimba ako omwana bamuyita Paul K yawandiisa akayimba ako nga bwe mbeera ku radio ebiseera ebisinga bwe mba nzigulawo mu zindaalo nkubiriza abatuuze the citizens okugondera amateeka gaki ga ministry ge yataddewo ne government ge yataddewo okwewala ekirwadde kino naye ate sikomaawo wokka nenkubiriza n'abakulu mu government okukola ekyo kye tubasuubiramu timutugalidde mu nju naye namwe mukole ogwammwe ffe tweggalidde kati tubagondedde nabiragiro tubigondedde tukitegedde covid waali ffe tweggalidde kati nammwe mukole ogwammwe mu ddwaliro muteekeeyo eddagala abasawo mubasasule tugende okukomawo ng'amalwaliro mazimbe bulungi enguudo ziteredde kwe tunayisa bamaama ab'embuto nga bagenda mu malwaliro n'endwadde endala muzifeeko covid bwe yajja sirimu teyasibamu bibye n'agenda covid bwe yajja TB teyasibamu bibye n'agenda endwadde endala zasigalawo nazo tuziwe attention nga bwe tuwa ono covid bwe tumuwadde n'akuba hit n'endala tuzifeeko kuba zikyatta abantu so nze mulamu ogwo nkozesa nnyo nga ntandika puga ne bwe mba njiggalawo kati ngeno kule mwana aleso olulima nga lugwa mu bintu bulijjo bye ngamba abantu nenga omuzimu obwo ne gulinnya badman kati muli gwampita badman konze wangi sebo nengo ngamba this is another tune bora maze emyaka n'emyaka era nagambirawo omwana ne muwa akasente ke yali akubambye ayagala nemugamba kakati kati kantandikire wano nenkubira bbawa tukayo wa bbawa olwagiwuliramu era nasooka nemubuuza bbawa kati sente mmeka wano nakubuuza omuyimbi aluwa nanga taata nga namuganze ngenda n'amanyi nsaaga nanga taata kati gwe nkugambe sente mmeka taata w'abaana yingira wali nenyingira nawakuba endongo nembazi se nangamba genda musajja gwe nja kukuba eccupa abeera n'eccupa ye nanga nja kukuba eccupa wompa sente zeezo nenga wayi nve ku musajja nengenda mba ntudde olugimaliriza bwati n'agimpa nenjiwaako mikwano gye kuba Norton and George mikwano gyange nnyo NG Films mikwano gyange ate bo tuvudde wala nnyo nga tulina bye tukoleeyo ebyaffe nenjibawaako Norton ne George ne baŋŋamba gwe musajja ku Lwokusatu tushootinga vidiyo eno nembaga nze ninawo sente nibaani akusabye sente zo ne banga toyinayo engoye nze nziyinayo engoye nanga kati leetayo engoye embiibi bimu ne bino nebyo bansaba awo nitugenda nitukola vidiyo nga siina kyemba wadde because ebbanga lye tumaze nga
byenaze nga nkola tubadde tukolagana bintu bingi noba wano ogamba omuyimbi nkokomene ngagenda wano manoto ne bamukolera bulungi ne yezza nayo kale ntuzimba relationship eyo ya wase Uganda so oluyimba ne lufuluma munnaye ngendo duteeka kwenta ngendo la abantu balulya bano balugabana bano baluzeno nga Bade sana fe tulweyongezeko oluyimba olwo tuzannyemu kati aba tutweko yimba olwo ate era tukome tulweyongezeeko lino sidda lundi bwenti lwambeera erokosaba omunti ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera tetulina yamba lwambeera erokosaba omunti ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera eno bampita Dikteta maaka sekulaba wano nina abateeka kimbuze kye banaalya enkya kyokka nandiro lyakyabanja omukyala n'atera okuzaala oda baasigaana simanyiwe n'amutambuza nze naye gye mbadde nzija omusaala batugobyeyo lockdown etusuuza omutabani abadde atera okutaasa bamutwala dda ekitali eyo bannange sirayamba Uganda wabe wayamba lino sidda lundi bwenti lwambeera erokosaba omunti ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera tetulina yamba lwambeera erokosaba omunti ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera bannayuganda bannange nzabadde ng'agamba alina yamba talina kuba tetulina yamba nze yali anyirira ku mulembe naggwako bannange wulire embeera oweewanga omulimu gwaggwawo nze taata nze maameka obusajja bwantamya kafyu baaba tebuŋŋanya kukula yadde sekola bannakedde ku makya baaba ne sinnakola yadde abaana baagalako kulya mukyalo basabye n'ekyokulya waliwo masiki ne sanitayiza batayi n'atera okugwa eddalu tuli bubi naye ate twekuume tetugenda na mbeera twekuume tuliwo olwo kino kiri kwera lino sidda lundi bwenti lwambeera erokosaba omunti ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera tetulina yamba lwambeera erokosaba omunti ndi bwenti lwambeera agakawunga muganabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera eno ennaku enno mambula okukaaba olaba wano nina abateeka kimbuze kye banaalya enkya kyokka nerandiro lyakyabanja omukyala n'atera okuzaala oda baasigaana simanyiwe n'amutambuza nze naye gye mbadde nzija omusaala batugobyeyo lockdown etusuuza bannange sinayamba Uganda wabe wayamba tuli bubi naye ate twekuume tetugenda na mbeera twekuume tuliwo olwo kino kiri kwera Okay, akayimba ndowooza tekakukoze bubi muganda ng'eggwali eyo akayimba kajjudde message kansuke nkubaze bwebale kuyimba webale kusiima toyinayo ku ssente onfuweeyo ku ssente nkalu naye onzijukiza naye nga tovudde wano kale ssewo era kano akayimba by the way nkowoola ministry of earth nawe gwe nawe nalina smartphone okafula ringtone yo era mbadde nkusaba ogigamba kyo badde ogikowoolemu njikowoola olwemba luno eruteeke mu programu zaabwe mu kisanja kino oba eki byonna
kulowoozeeko nnyo ng'eyayimbye oluyimba nanze tutoba nfuna omulala alutwala bajja ddunungi era balaba SB4 etuuka wala tubakoowa olulumba luno baziwa abantu abaddawo ne bawoggana ono n'aleekaana n'aleekaana ono n'akuba oli n'asamba ono naga tubawe ku ssente oba mubebaza ku luyomba oba mubebaza ku lwa batuwe ku ssente naffe tuziryeko ate ziba zaffe zamwiwa era mbadde nsaba oluyimba luno tolwa copyright ku YouTube oba tujja dukozesanga nnyo luleke nga luli free nga gwe oyinza batakifaako naye ate abakwasaganya kuba kati tamanyi bafunye dda manager kyangu nnyo kyakwogera nabo baluleke nga luli free sebo bamanager bange era NG Films bebamanaginga endongo ya mukulu George Norton olimba mululeke nga luli free nga mbakozeka program nga kabuvunanyizibwa nga tulina oduteekamuko message eno tugiwuliramuko mbadde nkisaba busabi siragidde mbadde nkisaba busabi ne bannaffe abalala ba YouTube abalala ba blog abalala tulukozese kuba tetufa kwa luyimbye tufe ku luyimba kati message oyinza kuba toyagala Dikteta Mark naye obubaka otwala bubaka kuba mulimu okwekuuma kyekikulu bino byonna tujja funa obudde tubinyumyeko myaka eyo wayise emyaka nga 2 tugambe jukira 220 mugumu ebyo nga tubinyumyako naye oyina sooka kwekuuma okutuuka mu 2 eyo wayise emyaka 10 tubinyumyeko oyina okubanga wooli okubeerawo oyina kusooka kwekuuma kati era mbadde nsaba mukulu sa Meya Mathias Walukagga oluyimba lwogedde ofulumya olw'omwaka guno akiteekemukko hafu esooka yagikoze dda omanyi yasoze bibadde bingi ebibadde mu mwaka guno hafu esooka yagimaze agenda kukola 2 mu mwaka guno agenda kukola part 1 ne part 2 kati batuteeke mu part 2 tubeeremu eno esooka tubeeremu esooka kuba tunaalinda ennyo Bannayuganda basaba mu part esooka ey'oluyimba lw'omwaka 2020 tesobola oluyimba lubeeremu Mr. Bebe Kulu oluyimba luno lubeere ku lisi ya Bebe Bandon kale omuyimba wezira mutamuteekako oluyimba kale it's okay by the way oluyimba lulina message oluyimba lulungi tugezeeko ku followinga ebyo bitugambiddwa mu luyimba luno tugezeeko okay tusubire ennyimba endala oba just wayiseeyo ku buyiso ddeyo mu kavazo nze nzirayo mbyange seeteekera ddogo konawo tukoze bubi industry erimu eddogo nkunyumiza emboozi emu kwe natiira eddogo eriri mu industry olwo omusajja muyimbi wa kadonkamu ate oba nakoze ensobi akayimba kano ne kayita mu bakisiraga sayidi eyo omusajja wa kadongo kamu omusajja oli ayimba bulungi era bw'omusanga ono ng'anyimbiramu ng'ayimba bannange abatuuze bakuno mwebale nnyo okujja ayina kaloboozi nga kalungi bw'omukwasa microphone okugula backstage okugula okumu ne kubeera wansi okulala ne kulinnyako ku stage katono ng'atandika bannange bw'ajjako ekigere ku stage ng'addamu ng'ayimba bulungi nnyo oli omusajja bamuloga azirina nnungi nnyo ng'era zikuwaako wano ojja lusambo kasita ateeka ekigere kibona nange togo kati ekyo kibaki nga bw'ojja ekigere ku stage woti ng'otereera nga bozaako kyutikaye kyutikaye bamusindikira amayembe bye yali ayogere wa Pastor Kayanja bamusindikira amayembe lwakuba waliwo byatayogera amayembe ne gasaasaanya empitambi mu nju yonna mu masowaani mu bikopo eyo mabaafu galidde nnyo munyumya emboozi eno nali nakyali wange Kireva ne baŋŋamba kimala okuvaawo twakulabula oyo wekibanga kituufu amala bwegyegali tulina kutya ddo nakati tokikkiriza awo naye nga bagamba gyeriri naye ninako omuyimbi omukyala gwe mmanyi ye buli waafuna omwami ng'avaamu oluso olubi kati omukyala muyimbi bwana baawo n'afuna gwe SB4 managa SB4 yayinza omuyamba
oyo nga bamuteeketenkanya kati ogendo buli woogeyagala okubanga oyogerako ng'omuntu omukulu mubeeko bye munyumya ng'abantu abo ogenda olira olinga akolera muyimbi wa kabi yaliko wa kabi yali wa kabi omanyi once a soldier otuva wano ojjako mu inbox ya ngenda kuwa muyimbi mumanyi bonna nga bwe bagambye omumanyi bulungi ate nakyaliiwo mwogera n'okwogera naye kaali gamba mbu kakusunireko ku luwombo nga ndwagaza ki n'olitegeereza so eddogo mweriri naye anyway akombadde ensaaga naye nga saagala bambi kukola ate kutayize eno tayize n'eno mbeereko wamu eno bwe ofuna era ekyomulamwa kuba saagala kubeera wa muyimbi wakikuba okitte siba bikikwata wakati si byenjagala kuba ng'ojja lwa mulamwa lw'olina ekyokugamba abantu jangu okibage otakirina sigala gy'oli oba tukutegerenga wano nga waliwo abayimbi baffe besajja kubatuukiriza mannya nga ye buli ekigwawo ng'akiyimba kati ate oyo si waliwo yayimba kolona jabula kabadokawo nandibadde bingi ebibaddewo nandibadde nabyogerako naye kino nzo kwanga kitukwatako ffenna ng'ensi tekina gwe kisosodde SB4 kati oli wa mukisa nti wasigala okola emirimu gyo naye era okiwulira mu nsawo okiwulira bakyali baffe abasinga yali oluusi akuddukira nagamba ekwatayo emiliyoni naye waliwo ebimunyiga oluusi waliwo abalala abamudipendingako nga 10 kati abaakomyewo bonna nga takyasobola kukwata miliyoni kola ki gikuwa emirimu gye twali tukola oli nagamba SB4 nkolera kino nina emitwalo 5 takyasobola kati kuba talina wajja naye talina kyakulya anoonya kusurvivinga so kati buli omu kimukwatako tewali yeekaza nagansi kiwulya kujjako ababbi ebyokubba tebinnabula kibanyiga muganda wange abana batuteeranga ku magubo saa 6 gwa kiro 7 abo si babbi abo omubbi gwempita omubbi ono gwe bawase ne bamugamba genda oteeke muli eddagala mu ddwaliro liri sene nazeeka mu lubuto zonna nazirya oyo ye mubbi anyway naye kijja tukola bubi nnyo mbadde tukwaniriza nga tumanyi nti atuziko oluvannyuma lw'emyezi nga 3 tusubireyo oluyimba saagala kubasuubiza ate era nze sinoonya abawagizi nga twazze dda abawagizi mwazze dda kale mwebale kujja naye nga saabanoonyeza si kyenkolera nti noonya abawagizi noonya era we batazze ŋŋendako era we batajja kyovola abanoonya abawagizi we bagaana okujja ng'abivaako ngenda mukwano gwange muyimbi ampita kojja era yasoose okumpereza akayimbako by the way yasoose okumpereza posta yaŋŋamba kojja wange omukwano gwo munange yayimbye ne mugamba muwala wange nampereza posta era mukwano gwange oyo by the way yabadde mulwadde agenda ebweru kumuoperatinga naye operation netabeerawo atera okudda ali bulungi ndejoka bituufu nkulaga ekyatisi zaffe nze nkukyazizza kati mukwano muwala wange oyo nampereza nga bambi yayimbye akayimba kalungi n'akampereza mu odiyo neŋŋamba mukulu kasookeddewo oli we wakayimba eno kamusindikira kugamba ne biyimba bulamu kaawo naye mukwano gwange muyimbi naye ng'era katusabe mukama akusuuse ate olwo okomewo wonookomawo tujja kukyalako ku puroguramu y'abaliko tunyumye olugendo lwaffe tunyumye olugendo lwaffe ate olugendo lwe lwaki talunyumiza ku SB4 tuggusa ensonga CBS y'amaanyi CBS y'amaanyi ate netuuka e Bulaaya SB4 tuggusa ensonga etuuka e Bulaaya etuuka naye ate CBS y'amaanyi era muyimbi wange omukyala Nakabiira Evelyn Lagu nkutumiddeko nnyo mukama akusuusa kusunsize kuba yasoose okumpereza posta naŋŋambe nvuko ebambi ayimba bulungi buli gye olwaki tayimba naŋŋamba naye zibadde ku pressure mbumpapa sikuba sigumunzi saagukwata ng'omulimu ne mukutandika okukikola wali nga tutandika ffe twayimbanga kwesanyusa naŋŋamba tugende tukubeyo tune ne tuyingira studio kati ebiseera ebyo nga siinaamu nali siinaamu yadde era nga jenoni kati ewaabwe ate bo nga bagagga kati nga yaleeta ssente nate neewuunyiza lwaki kayimba kasookedde eri posa netutwakedde eri ebimpereza nga sinabimanya yasookedde wano
gamba nagijje gwe wagijje yampereza naye yasookedde wano kuba yagikoze ali wano nange Okay, nanti. yagisaasaanyiza ndi wano anti gwe wasoose okuweereza mu kabox ke tekisoboka omuwulizaako wamuyimbi mundo kati Evelyn Lago simuwuliza naye nange mulaba ku channel zammwe abantu abakola emirimu ng'egijjo ku TV ng'omuntu wa bulijjo era bw'omulaba mulaba badde saba bakomawo tumukyazeeko gwe waliko olugendo lwe kuba bya SMB gwe manager muwala wange kiwedde okay muwala wange omuyimbi wange mukwano gwange bambi boddira mukuba tuwadde opportunity tugendeyo ku CBS bantu baludde okuwulirako music wa tunyumira nnyo tetomere gy'ovuga nange etayaka anyway nga tuwumba mukulu abawagizi bo kikyo bagamba kuluyimba naddala kulimba luneeno sikiwadi n'afunye abawagizi babafunye music mpozi eno mu byaffe ebya rediyo nyinza okuba nga ngamba nina abawagizi naye kati bwe ngamba nina abawagizi abbe mukibi agamba eki kawenja agamba eki Patrick Mujuka agamba eki abo bonna benjogedde bayimbi ayina akalango yakuba akalango babulemezi balina emmere y'enkoko kale yayogera kwogere naye era kaavaayo nebakakubirako ebidongo abuka wenja baddest azina ne breakdance bwati Patrick Mujuka yayimba obuyimba nga buna nga afulati nga bwakabi gye buli bayimbi gye buli okakuba n'ojjako emizinda lwanfudde kyokka bambi jokes nga tuzadde babbali bonna ba artists abagundiivu kati bwe ngandi nina abawagizi abapagira eno mu art bayinza n'otulika ne baseka naye bwe baba gye bali bannange mwebale muba gye muli nakyo tumazeemu amanya mbate bwe wayitiddeyo obuyitizi tukwaniriza ffe kukomawo bewimba wa laavaawo laavu teri kigambo kyogenda kuyimba ku laavu kye batayimbangako toza okugamba mbu onyumira ng'ekidomola kuba nkireeteramu amazzi bwe gatuuka tegayiika ebintu bwe bityo siraba bwe byokyongera ku ggwanga once in a while kubanga munayi gwe gutubeezaawo osobola okuyitayo katono neweegina naye waliwo ensonga nnyingi nnyo abantu ze batannayogerako ebintu bingi nnyo ebiruma abantu nze ntunuulira ensi naye ndabanga buli kimu Uganda tukirina naye oluusi oba tetunnakimulisa kukiraga abantu nti tukirina ensi tetunnagimaketinga ng'eri n'ebirungi tugimaketinga ng'eri n'ebyo kubanga n'abavunaanyizibwa ku nsonga eyo y'okulaga abalala oba ensi ezindala nti Uganda erina ekyenjawulo nabo balinga abakolerera ate okusuula Uganda omuntu ennyonyi eggwamu etya amafuta ndi ennyonyi yaweddemu amafuta kati enkya abantu ne bajja ne bagirinnya kati bwe gaggwera mu bbaaga nga kaba kawedde parking ambulance kandi break kaweddemu so kati ekyo tekitwogezaako bulungi baba tetufuna kifaananyi kirungi ebi bano bantu boolaba bwe bakuba emiggo oli nadda ku nakazadde w'eggwanga yeetisa ekibbo ky'amenvu teri ayeetika kibbo ky'amenvu kugenda kusireyinga oli yeetika kibbo ky'amenvu agenda atunda afuneyo 10 addeyo alabirira ewaka ajjanjaba omwana n'odda ku nakazadde ga n'okuba ebintu ebyo tebitulabisa bulungi kaso ebyokwogerako bikyali bingi so kujja n'oyogera ku ebyo ng'omuyimbi noga nze newaayo kwogerera abantu so tonsuubira nnyo ebyo mu bebi nkwagala biki agwasinga nedda kuba nze nnyini siina laavu tuyimbe ku ebyo tokola ki siina laavu omuntu gwa postinganga ennyo ani oba laavu yalagawa laavu sikiraba ng'ekintu ekitambuze waliko ko mulaavu lwe naliko mu laavu because abantu bakola ebintu bingi nnyo nga bali mu laavu nze okwata esente yange neŋamba oba lwakuba sinnafuna ssente kirabika naye nze nkwate miliyoni yange njawuzeeko ekyenda nsigaze 10 mbumpe maama gwenjagala ennyo kanga walinako ku laavu sibangako na laavu bakuyimbira obuyimba sibangako andi bugwe bwoba mu laavu kitegeeza nange ndi mu laavu kyoli automatically tokitransmittinga kukizza mu nze nyinza sibangako mu laavu oli mu laavu nze ndi mu laavu mugyebale ekiwulika kitya ogejja n'onyirira kwegamba n'olumya abayaaye ng'oli mu laavu kati bw'omala ng'omaze okubeera mu laavu landiroodi olwo bw'ajja ate nno ekyewunyisa no muganda wange obeera mu laavu ne ssente ya landiroodi tebula byekola byokka oba ndi fala
Ye love yaliwo. Nendalika ndi muje. Tosimasima. Ndi muje. Tosimasima love yaliwo. Sibakako na love. Love yaliwo atakulabesanga. Olaba muganda wange SB4. Teri muntu kunsi kuna akumanye nga bwe wemanyi. Waliwo n'ebyama by'ogamba ekyo siri kyogera. Oba kyoba ekyo siri kyogera kiri wakati wange n'omutima gwange. Kati asobola kukumanya nga bwe wemanyi. Kati ze nemanyi ze siri mulaba. Gavumenti eri wali olina kubala. Nze sinagifuna. Sibangako nakembala. Sinabanga kubanga kati negwendi nayo nzo gandi nakemubalako. Nze buli kimu nkirabanga bwe kijja bwe nkitwala ne tugenda kukiddako. Nga tuvuddeko nga tuwumba nyongera kunjukiza naffe abawamato. Banono bawamato. Mbuza ku muyimbi wo. Nenti muyimbi wange mutaani. So yo ngamba abayimbi bo kale. Naina Fredo Junior era akyali Fredo Jali era mbadde ngenda mukomyawo manager we yagenda byamutabukako n'agamba kasoke neesonyiwe n'ava kutali Dubai era na meeting utali Dubai na meeting akokko yagamba kasoke mbyesonyiwe mu music by the music simu yangu muganda wange gwali eyo muzajjo yo mugumu mama buli omu yamobba yali ayagala music yagala music alinga bwe babba omugenzi pastor ate si papa simanyi sitera kubabeeramu abo tebala kusente za si papa nze sisabiriza oli tomanya na simu yo gyagijja SB4 si papa oliwa jangu mutungo ebintu byenkola bibiri sisabiriza sigoberera sirebeeta siri mulebesi w'abantu nze tosobola kunkwasiza bw'ogamba oze n'esente mbogenda kunkwasiza tosobola kundaba era abatono abali bandabyeko mu bintu ebyo neza suuta zo waziriyako suuta naye siryanga ku ssente alina gwe baziwa ne zitatuuka naye ate suuta yali mukwano gwange nga si bya ssente kati nze mikwano gyange abalina ssente ogenda kulya nti yagabye $5,000,000 kyokka nga gwe mubeera wano ne mukuba ekiboozi laga mwana wa maama tunaddamu noganze nga tampa kati nga tosobola musudiya nga sinagenda Dubai ku mitinga manager wa 4 singi nasembayo kufuna eriye yaŋŋamba SB yapitanga SB naŋŋamba omufulumyanka Kuyimba kampezanga ku WhatsApp nenkawuliriza muni akagezako ku bannange kyekyo kyensobola okukola naye music namuddukamu bantu bamukoowa abantu babeereyo ne bamukowa nga takyayagala kuwulira muyimbi era n'oyimbira wali akayimba nga agira bwati naye ng'essaawa eno omuyimbi gwe nnina bamuyita Anteira amayanja tuna akayimba era tujja kujjako muganda wange tuna obuyimba baffe nga buna era akagenda ne Kuyimba ne ngaha we kayimbidde bwe kati olwo ate bwe katandika okuyimba kaba kayimbi kalungi kayimba nga tumbawumba banja bakuyambyeko mu music wo oluyimba onakaseera kano banja bakuyambyeko abana ndaba DJ nekale ku Dotalo bala oyo kabulaza by the way sijja kugaa nti nina amagezi ag'enjawulo gentaddemu oluyimba luno ndoza abantu message bakwatako buli omu buli ateekamu agenda kuwulira n'agawulira nti lumukwatako bangi balusaasaanyizza mikwano gyange bangi nnyo kati SB4 oluyimba lwolwo obadde olugamba abantu wali we tusinga ino nga nti olugambye abantu naye nga sikugambangako nti muganda wange nafulumiza oluyimba olusabye wano baluddemu n'omulundi ogwokubiri nkyesitanakugamba ndowooza naawe obubaka bukwatako kati n'abalala kyakabambye obubaka bubakwatako ne bagamba let's spread this gospel era kyekyakwata ku bbawa obubaka bwe bumu bwe bwakwata ku NG Films bwaka bwe muwe bukwata ku buli Munnayuganda leya bangi ogenda okulya bambi waliwo abampereza wano nga ayina gyalusindika waliwo abampereza message publishing company nempiza message nga twafunye enamba yokuva ewomu waliwo omusajja wano nga musajja wavunanyizibwa ye yabawadde enamba yange kyokka nga zifenze naye tetunnayogera naye olowooza olw'obubaka buli n'agamba kambawo enamba eno balabe bwe bamuyambako era bambi nabo ne bakola kye bakola so siyinza kugamba nti waliwo kyenjawulo kye nakoze oba waliwo gwe naawadde 10 tewali bwona wena yasharinze oluyimba luno oba yasharinga poster oba audio oba video oba coming soon bannange weebale nnyo twetaaga music bwawo tukubeera nga tukyusa te ku ggwanga lyattu Uganda kuba gye tulaga si wangu newe tuli ate era si wangu singa tufunayo abayimbi nga bano ne tuyimba ku nnyimba bwe zityo oba osanga
ne mukama gyali asobola okubanga atuzizza ku mukono naye nga sharing oluyimba luno muganda era linki kweri ku program eno njagitapingako ogende buterevu ku luyimba olwo channel y'omukulu subscribingeko ate era nawe ojongereyo tukomentinge nawe leka sente ka YouTube muganda ondiridde sente ezo ati ndi mulavu obera mulavu buli kimu kyokola kyokka buli kimu kyokola kyokka mbale nsabira oyingira omukwano oyingire laavu buli kimu kijja kubanga kyokola kyokka kati ekirala kye simanyi kati ngulwani kwani kugambe siri mulavu simanyi kukwana genda ku comments za nyimba ku luyimba lwo abana batandise ddaka nonkali abbayo ono muli abbayo simanyi kukwana kwannema kati simanyi kati bwe mutuulaawo kati nga tutuddawo kati nga ntandika ntya omuwala omukazi abeera mbeerera omusajja abeera ki nteeka oli nteeka siri naye nze bankwatibwa babukwatibwa kisana ng'akasebo ngenda kuvuga emotoka yange ngendeke wa DJ Oscar awe machine yangu tuwezi nokiramu awo emboze ne danka nemitiyana bajja kutuwa embozi soberana abeerawo n'abawala abayita sisi nze njagala nnyo ebyokuyita sisi ogenda olaba omuwala akusooza nonga ansooleza ki ono muyita obuyisi sisi esimu yokweri asoka mbere nga mukira mu wira karingtone akakola tu nakale mu kasimu ke tali mulavu tali mula tali kujja ko nga bali bahaka naye sisubira ama umaru oya kugira ki nina gwe nkubira asike keko akazem sokoleke namwina bungi Yesu kekali mwako kati atokera kuna ogenda kukubira eriza njeno nyalo mpaka kazani agenda kukubira mu amkonta ali mulavu oya ni gokubira uyo simu tuza simu Esimu yene evuga sokole gokubidda isima oba yani akayimba kali musimu y'omukulu bakata kisumuluzo Diana kabite mundabire Diana mundabire Diana bambi anayo mukamchalo yali lwaddawo mpera nyimba kayimba mbale nduddo kawera by the way wonna kubidda kasimu ne kajje nga esimu nyawaza zo kuba ye yange baby kola bweto bwere Nibone tugenda muggulu naka toyanze kugenda kubala muggulu ngandi yonze kandi anga abantu baba baliwa ngandi awe ntunanulula sina gwentuma toyanze kutukyalirako toyanze tuwa omukisa guno kuba otwakwidde kasinga tukunoonya n'ogamba nti nzani nfe baani nzani abeerako ku SB4 nga tuggusa ensonga kubanga by the jjajja wange yakula akwagala era kano nino okukasalamu nga muweereza ali ate jjajja gyali mulungi era akwebuuza kano ngenda kukasalamu nga jjajja ebirooto bituukirira onoomulaba ng'ayagalani jjajja gyali abeerawo akwagala gyali omu ali Masaka omulala ali Mityana nasigazawo bakyala sayidi ne sayidi bonna abasajja bambi bwe basooka baali mu bwangu tujja kukusaya ekifaananyi ogenda okitimba mu nnyumba ya jjajjaawo balage ojja kuba omukozi obulungi obutenkani naye nakusaba ofa yange ku birthday ya jjajja wange nkutwaleyo kuba yawulizanga nnyo CBS okuvera ddala Saalongo Jingo ku birango yawulizanga puroguramu yo n'ayunga paka mu birango bya Saalongo Jingo John Saalongo John n'ayungira ddala era ng'atuzuukusa kati machakulisha Dikteta maka kati ngenda mu birango bannange mutukuke mufuke ezokidamu nga jjajja waaliawo jjajja ntunuzaamu kamera nali muto amuwuliriza programu nali muto programu yo yabeerangako n'agiwuliriza we yaggwanga ng'atuzuukusa okutusimba
ndi myaka yongena kati majoku uli amabu matunuza wano kamera ngajja namandu waka bajjanga kama kati majoku uliza Dikteta maka banange kakati ngena basharongo jondi kudisa birango shabonya zuku kofu katofuka kubudidi era naleta ko jajja wange ku adiroko walingo chakolya ku adiroko night hiyo sikolanga amma twayanziza Uganda ngo tukyayirako tunonya Kuyimba bakayita embeera akayimba bakayita embeera omukulu Dikteta maka yakayimbye tukanonyeko ku YouTube tu subscribing channel eyo tera tukasharinga bannaffe tukasharinga paka mu bakulu gwe ngene simu y'omukulu yenna gwomanyi batuwe ku sente baleke kulya bokka ate totuleka ate naffe muganda wange gwe nja kukuwa ku sente batu omanyi tuyinza okutuuka bakuyisolo jangu naga jangu n'abantu babe wesigaba ate oyinza obulako olugira tosobola kubulako gwe taata wange ne taata abeerako namulwadde ono tumutwale mulwadde ki kati ate nze mutwale mu kiti tumugireyo eriri eddwaliro babayise balamu bayise balamu ate kala kasente enikesi nga mukama enikesi nga mukama tuyamane namatuwa kasente tukontributinge kuba dagala dagenda okubanga ngenda kuba mugumu nnyo nenfuna sente ezo gweka gwalyako ne taata ate jajjago memu yalina boyfriend we yamulekera ettaka nenga twayanziza nnyo okutukyayirako twayanziza nnyo abasharinze programu eno bulijjo webebuuza Dikteta maka afaanana atya munange yono ekyali nnume terina laavu obanga olumba kirumbe ng'okimanyi terina laavu era ajja ebintu byendabye mu nsi bakyali bange bye bayiseemu nina kyali wange yali Bulaayi eyo Iraaka waliwe yatintira ogijjukira abaana bwe bagendera Iraaka 28 26 27 28 awo paka nga 210 agenda okukoma wajja akulula akakeese ennyonyi emutadde after 2 years agenda okugulawo olujo papa ngendo ngevuga mu nyumba ye kyani awusipate nga mukyala we alina byali mu kwetuusaako n'omusiguze pate nekuba omusajja n'ayimirira n'alabira eddakiika nga 2 so omusajja nga yali akola buli kimu sente zonna ng'aziweereza alwana nnyo bazimbe ate ng'abannaye wobeera gwe okulota laavu bwetyo wobeera nze nyingira n'enzijamu engoye zange ne ŋŋenda olwo byemazizanga mukola okugira sente okuzimba byonna nga nzirayo nga nnoonya endala sente zikolwa mulamu omuntu akola ekintu ekyo SB4 omuntu aleeta asobola okuleeta omuntu mu nnyumba yo aba asobola n'okukutta oyo asobola noga SB4 akomawo saa 8 kati gwe jangu mukube eŋŋumi ku muloba mukuba oguyinja ffe tugende mu maaso ate by the way teri kinyuma omwana yayimba Kuyimba bakasajja banyuma teri kinyuma kubanga oyagala mukamaka ng'omanyi nti maka akola paka ku saa 11 ku makya nekaledio oteekako n'owuliriza bakazi bange be balidde nze nsirika busirisi nze bankozeeko emikolo abamu babawasizza balala bakozenga nono bamututte baggwa olumu ndikodingayo programu emisana nenguumiika nentako ekiro nezannya oba oyagala okweyagalira mu nsi eno gwe noonya bunoonya ssente ebyalaabo bisibambu weegobe n'abakazi weegobe n'abasajja noonya bunoonya ssente ebisigadde bijja kukugondera okay ayina amatw awulire abadde omukulu Dikteta n'amanya magamba matufu gwa nje Kiyimba Macrobat abadde mukulu Kiyimba Macrobat munzira fumbe najje bakuzaala wanga oli w'e Masaka ndi nva mu ssaza ly'Essingo Mityana kyalo bakiyita Kiganwa okibuliza kilomita ng'oba mmeka mayiro banga meka sowuzo we mugenzi Ssennoga Mityana mwe nayo ku luguudo okubindako omuyimbi iya iri Nambiru weeyo eweeyo Kamiliyoni amma Nambiru waawo gundi Muduuma Kamiliyoni weeyo bangi
beeyo bangi. Tufunyayo omuyimbi omulala ku Remitiyana tukwaniriza nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya leero badde mazaalibwa gange neyanziza nnyo eri wata tuli eyo bakutegeeza bakugaye nkutwale why kati kangene namukulu natwala kusa naye nyala otuuke wali okaabe nga atannabitegeerako okaye mukoze eki kino banne abo site n'ebigere mukyalawo kale wetuviira wano nkutwala baaba amma kyenvudde kubesi nota pampuya nkutwala naye bw'otuuka ali mu luganda siina kye naggambye bwe kaaba siita ebigere ogaye mu nkoze eki kino bannange oh this for me katugenda mu surprise birthday party bera bulungi weraba bannange sinayamba lino sidda lundi bwe nti lwambeera erokosaba omuntindi bwe nti lwambeera agakawunga muganaabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera tetulina yamba lwambeera erokosaba omuntindi bwe nti lwambeera agakawunga muganaabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera eno bampita Dikteta maaka sekulaba wano nina abateeka kimbuze kye banaalya enkya kyokka nena nnina ndya kyabanja omukyala n'atera okuzaala oda baasigaana simanyiwe n'amutambuza nze naye gye mbadde nzija omusaala batugobyeyo lockdown etusuuza omutabani abadde atera okutaasa bamutwala dda ekitali eyo bannange sinayamba Uganda wabe wayamba tuli bubi naye twekuume tetugenda nambeera twekuume luliwo olwo kino kirigwera lino sidda lundi bwe nti lwambeera erokosaba omuntindi bwe nti lwambeera agakawunga muganaabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera tetulina yamba lwambeera erokosaba omuntindi bwe nti lwambeera agakawunga muganaabe lwambeera akawunga kambuse wulire embeera bannayuganda bannange nze abadde ng'agamba alina yamba talina kuba tetulina yamba nze yali anyirira ku mulembe naggwako bannange wulire embeera oweewanga omulimu gwaggwawo nze taata nze maameka obusajja bwantamya kafyu baaba tebuŋŋanya kukula yadde sekola bannakedde ku makya baaba